editor wa Lugazi Homeland College. Ku kyabalenzi n'abagala kulaba nti kati abagala basukulumye ku balenzi mu bintu byonna kale abakyala n'abaana abakyala basukulumye ku basajja. Munajjukira nti bwe twaligali emabega abakyala baali mabega ng'abasajja bakulembedde. Gavumenti nevayo ne police negamba nti eyagala ku empowering ya women. Era kati tulabye abakyala nga bavuddeyo and they have taken now the top of the what? The talk of the country in everything. Oba mu byansoma, mu byabufuzi, mu bya ebyo ebisinga by'abakyala. Naye ekyo kirina kye kitulaga nti bwe tugenda mu maaso ebintu tebigenda kuba birungi. One, tujja kubeera n'ensi ng'amaka tegakyasobola kubeerawo, kubanga tugenda kubeera ne broken families olw'okuba nti omwami ng'aba talina ssente waka ojja kulaba obukyankalano nga bugwawo mu maka. Tugenda kulaba nga empisa zoonooneka kuba kati bo banaaba tebasomye ne bafuna kye baagala, kitegeeza bajja kuba mu kubba. So nze ndowooza kye tulina okukola ngaffe gavumenti n'abantu bonna kulaba nti tuteekawo embeera yonna ejjukiza omwana omulenzi okudda ku mulamwa ogw'okusoma. Ateeka kufuba nnyo okulaba nti basoma era bafune kye bakola ki kye baagala. Ffe tukikola tutya wano ku Lugazi Homeland. Nakugamba nti tulina agenda based meetings. Kati agenda based meetings ezo tuzikola nti abalenzi twogera nabo n'abaala ne twogera nabo ne tubalaga kye baagala okufuuka mu bulamu bwabwe obw'obulijjo. Kituyamba nnyo okulaba nti bakola ekyo kye basaanidde okukola. Ekyokubiri, ffe tugaba bursaries, naye tuba tugaba bursaries twali tugabanya bursary nga tulingira ku bagala bokka. Naye kati kuno twagamba nedda tuba tugaba bursaries tugabe n'abalenzi nabo bafune bursaries. Nga gavumenti bwega abagala points nga bagenda ku university tukikole ni ku balenzi nga twagala eggwanga lino okuddayo okutambula obulungi, kubanga nabo baabo bantu tulabe tuzimba eggwanga eddungi. Then ekyokusatu, abalenzi bano abasikisinga okubajja ku mulamwa bintu bya mpisa nti kati fe abazadde twasulayo gwanagamba omwana kubanga mulenzi tomufaako akomawo saawa mmeka toyogera nabo. Tumala nnyo ebiseera nga twogera n'abagala, so tutayakuddayo ku nnono zaffe nti abaana bonna be bamu, twogere n'abagala twogere n'abalenzi tubalage tubaagala okukola ki okukola. Naye ffe wano ku Lugazi Homeland tuteese nnyo n'essira ku by'eddiini ne tuteeka n'essira ku by'empisa, kuba omwana ng'abeera n'empisa mwangu nnyo wa kushepinga, kuba bano abaana abalenzi ekibajja ku mulamwa kulaba nti bo empisa zaabwe zigenze zoonooneka. So wetubaza ku mulamwa kijja kutuyamba. Ekyokusatu, naffe abazadde tuba abaana bano tubaleeta ku ssomero tubalansinge. Oba ogaba pocket money omwana muwe n'omulenzi okole ki, naye osanga ng'omwana omuwala bamuwadde omulenzi aze kusoma talina kintu kyonna. So weesanga nti ye alaba nga izinyigirekte eri therefore ayagala kuva ku ssomero agende afune quick money. So bwe tunaakola ebyo byonna bye njogeddeko kijja kutuyamba nnyo okulaba nti abavubuka abaana bonna abalenzi waggulu tulabe nti ebyensoma bibalansinga. Tulina okubajjukizanga omulimu gwabwe. Si muntu kukeera ku makya n'omugamba nti ekyamaani 3 ekyamaani 5 ye alowooza nti the overall ya managing ebintu byonna yayagala abikole nga bwakola ki bayiga. So one, balina okutegeeza abantu mateeka. Ekyokubiri, balina okusomesa abantu engeri gye bayisobodde okukolamu emirimu gyabwe, kubanga teri atulaininga mukulembeze. Ebintu ebirala bino birimu professional ethics ebyetaaga okumanyisa ba leaders oba health erina health ethics. So buli muntu alina bateeka ku abantu okubasomesa bategeere ebintu ebyo byebiteeka okutambula. So nze kyendowooza gavumenti erina omulimu omunene nnyo okulaba nti ba leaders bano ebeera ne workshop nabo n'okusomesa abantu abakola emirimu gyabwe. N'ekirala, ba inspectors of schools ne ba DEO, they are not well facilitated. Oyinza n'okumala ng'omala mwezi mulamba nga tomulabyeko kuba ye talina ssente zinamutambuza kulambula amasomero ago. Therefore these schools are not monitored well. So government eyongeremu amaanyi okulaba nti inspectorate departments babaga ssente basobole okutambula mu masomero nga bayambako abasomesa nga bagairinga ba head teachers on what to do. Kijja kutuyamba nnyo okutereeza results zaffe. Editor wa Lugazi Homeland College.
twagala okwebaza Katonda olw'obulamu bwatuwadde. Njagala okwebaza abapolitical leaders abagezezzaako nnyo okulaba nti tutereeza ebyensoma zaffe mu disitulikiti zaffe gye tubeera. Njagala okwebaza chairman w'Essembabule olw'okuba concerned n'ebyensoma eby'abaana mu disitulikiti eyo. Naye wa Lugazi Homeland College esangibwa Lugazi mu Buiko district. Twagala okwebaza Katonda olw'okusigala nga tukumye nga tuli balamu. Njagala okwebaza ba leaders bonna abatwala ensi eno abataddeyo omwoyo okulaba nti tutereeza ebyensoma mu disitulikiti zaffe. Njagala okwebaza chairman w'Olusifayo Nakaseke olw'akonsaani ye okulaba nti abaana baba nga bayita kubanga buli muzadde atwala omwana we ku ssomero aba ayagala ayite. Naye nze I don't agree with him mu ngeri gye yakikozeemu nga ye omuntu, kubanga ngeri gye yakikozeemu kityoboola profession y'obusomesa, kityoboola n'abasomesa. Nze nina endowooza nti tulina engeri nnyingi esobola okuyitamu okutereeza ebyensoma byaffe mu disitulikiti zaffe gye tubeera, kubanga buli disitulikiti erina education department omuli ba inspector of schools, muli ba DEO, bonna gye bali n'abalala abatwala ebyensoma mu disitulikiti eyo. Waliwo procedures ze bateeka okuyitamu okulaba nti tutereeza ebyensoma byaffe. Ffe kye tukola okusinga omuntu aba takoze bulungi mu ssomo lye osobola okumuyita n'oyogera naye, kubanga abantu bonna basobola okukyuka era ne bakola kye yeetaaga, naye nga amannya gaabwe togonoonye nga ne mu society basigaza ekitiibwa kyaffe. Tulina okufuba nnyo ngaffe ba political leaders okulaba nti ekitiibwa ky'obusomesa kisigala nga bwe kiri, kubanga omusomesa ate abeera kitiibwa mu baana ne mu bazadde, ebyensoma tujja kubyonoona mu bitundu byaffe bye tubeera. So njagala kukoowola ba leaders bonna gye bali mu ggwanga lino okulaba nti tuwa ekitiibwa omusomesa, kubanga bwe tuwogula omusomesa tugenda kwonoona ebyensoma by'eggwanga lino, ate nga ebyensoma by'eggwanga lino y'essuubi lyaffe erya Uganda. So njagala kugamba nti tufolowinga amateeka, tufolowinge educational procedures, kubanga waliwo engeri abasomesa gye babalamu emirimu n'engeri nnyingi zasobola okubayita okulaba nti they intervene. Ba political leaders bakole omulimu gwabwe n'abalala aby'ebyensoma bakole omulimu gwabwe, kubanga bintu bya njawulo era n'engeri gye tubikwatamu ebeera ya njawulo. Njagala kusaba abantu bonna gye tubeera tukuume ekitiibwa ky'obusomesa, era njagala n'okusaba abasomesa bannange bonna gye bali tufube nnyo okulaba nti bwe tukola omulimu tukola n'omwoyo gumu, nga bw'oyagala gwe omwana g'ayite n'omwana w'omulala tukole omulimu omulungi tulabe nti bayita. Fuba kye tukola ku Lugazi Homeland tuteekayo essira buli ku mwana yenna abazzeemu okulaba nti ayita. Era olingaba nga essomo lye tebalikoze bulungi tetukuteeka mu mawulire, tusobola okuyita ne twogera ne tukkaanya n'engeri tusobola okukikola tulabe nti abaana baffe bayita. So nsaba abantu bonna tukolere wamu tukuume ekitiibwa ky'omusomesa, ate era abasomesa naffe tufube nnyo okulaba nti buli gye tubeera tuteekawo impact abaana baffe basobole okuyita, tuzimbe eggwanga eddungi ery'omu maaso, tubeere ne Uganda ennungi gye bujja. Zikola nnyo bulungi okusingako endala ezirifa. Wano competition y'amaanyi mu masomero gaffe. Ekyokubiri, amasomero agaana agasinga bungi ga bwannannyini, so gasobola kubeerawo nga results weziri. They cannot survive ng'abaana tebayise. So kati wano kye tukola eky'amaanyi nnyo n'abasomesa baffe bali well motivated. Kati ngaffe amasomero gano aga bwannannyini osanga omusomesa omusasula bulungi, omusasulira mu budde, omuwa okusula, omuwa allowance, omuwa extra sente z'okusomesa extra. So ye n'aba ng'alina amaanyi agakola omulimu gwe n'okwagala. Ate n'ekirala ffe tubabuulira nti eno platform nga baba tuwadde omulimu nti eno platform ey'okwetunda, kubanga baba batakoze result abatagenda kwetunda. So tufuba nnyo okulaba nti twogera nabo ne basobola okukola ekitwagala bakole. Naye nga n'ebimu ku ebyo tubawa omusaala ogumala, tubawa okusula, ne babeera ku ssomero all the time, abaana ne bafuna time we bakonsultinga, n'abazadde baffe bafaayo nnyo okulaba nti bamotivatinga abasomesa okukola omulimu gwabwe. N'abaana baffe kuba ffe tufuba nnyo okulaba nti tuteeka essira ku mpisa, okutya Katonda, abaana tubalaga kye bateeka okukola kubanga bakuba ku kye baagala. So ebyo byonna byo tubiteeka awamu n'okwogera nabo all the time kituyamba nnyo okulaba nti abaana baffe basoma. Tulina meeting gye tukola nga gender based meetings, bwe tusobola okwogera n'abawala bokka n'abalenzi nabo ne tubalaga kye tubaagalamu nkye tubasuubiramu okukola.
kubanga tukimanyi nti omwana buli lw'oyogera naye n'omulaga kyateeka okufuka kyayagala mu bulamu bwe kimuyamba okubeteekamu amaanyi alabe nti ayita ebibuuzo bye. For an central and one of homeland, ebyo tukole ebisinga obungi. Always we talk to them. Tufuba nnyo okubeera ne guidance and counseling. Tubateekamu okutya Katonda, tubalaga kye baagala era ne tubagamba nti mulimo gwabwe okutunda essomero lyabwe nabo bennyini okwetunda n'okuyamba abazadde baabwe. Bakisoboka ng'abalala babikoze nabo basobola okukikola ne bakituukako.